asusura mu Afrika munne South Africa bantu bagagwe mugende muti muri bawano muti muri bantu baganda baffe mugende wamwe kigambo ekyo muwandiise ensonga eyo okuba nti ensi bw'etuuse kati buli muntu akyagala munne kumuliraana ensonga eyo gyogera ko otyo muwandiise ekiri mu South Africa ekibaddeyo kyuli kikanti batandise okugoba banaabwe bantu banaabwe Afrika banaabwe ebigambo ebyo byetaaga kubikwata n'obwegenzereza kubanga nze ndi muwandiisi yaweebwa kutegeeza ensi eno gikyame kiriko era ndi muwandiisi awandiikiza emyaka 36 nga ntegeeza okukyama kw'abagolezi ba Yesu Kristo bali mu nsi kati omulina ebyo byomulaba mu South Africa yabaffe olowooza mu South Africa abantu abakkiriza Yesu Kristo bawera benkana wa mwendo abakkiriza Yesu Kristo benkana wa omwendo mu South Africa. South Africa n'abantu bali awo mu bitundu 85 ku 100 n'obutundu 3 ku 100 ekitegeeza kumpi abantu abasinga obungi mu South Africa bagolezi ba Yesu Kristo bategeeza nti ensonga eno embeera gye mulaba erina kyetegeeza etegeeza nti amadiini n'amakanisa agali mu South Africa tegalina buyinza bwa Yesu Kristo obusobola okufuula abantu abalungi ng'enteeka za Katonda ezaali mu Yesu Kristo bwe ziri era ebiri mu South Africa byanika obuzina bw'amadiini n'amakanisa kubanga bano bemulabye abagobagana be bakatuliki n'abakatuliki be baprotestant n'abaprotestanti abadduka okuva mu South Africa abagoba bona bakkiriza Yesu Kristo kyekizibu balokole n'abalokole Adventi bona bali eyo mu South Africa kati ekyo kyenjogerako bulijjo kyempandiikako emyaka n'emyaka nga mbategeeza nti amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati tegali mu kkubo lya Katonda kubanga tegalina buyinza bwa Yesu Kristo obukyusa abantu ababi kubafuula abalungi obanga abantu bali abasuka mu 45 ku 10 45 n'obutundu 3 ku 10 bakkiriza Yesu Kristo kitegeeza South Africa abantu bonna bali badde bafuuka ba Katonda baana ba Katonda bafuuka bonna nga tofuddeeyo era bw'otusoma byawandiikibwa abatulaba n'osoma Abaruumi 10 n'olunyiriri 11 n'otunuulira ate ebikola by'abatume Peetero we yasanga ng'Omuyudaaya n'asanga Koloneriyo Katonda amutuma ewa Koloneriyo w'amawanga kye yalaba nga Katonda bona abantu ab'amawanga Abayudaaya n'abamawanga bonna Katonda baagala kyenkanyi yeewuunya n'agamba otuufu Katonda tasusula mu bantu bw'ogenda maaso n'osoma Peetero ekisooka essula 2 n'olunyiriri 9 kutuuka ku 10 mujja kugisanga nti abantu bonna bakkiriza Yesu Kristo nga tetusudde mu mawanga bonna baali bakufuuka eggwanga limu Omuganda najja Omutooro najja Omukukiga najja Omukyoli najja bonna ne babeera abagwanga limu eggwanga lya Katonda ffenna nga tuzaaliddwa Katonda tufuuse abaana ba Katonda abaagalana abalina okwagala nga tekyali muntu ate akola muno bubi naye kakati bwe mulaba ekiri mu South Africa ne Katonda kiganyiza kubeerawo mulabe obuzina bw'amadiini n'amakanisa amadiini n'amakanisa mwagala byewa mu bintu bino mwagala byenga bwalabye amadiini nga gagamba banange mwakkiriza Katonda n'ekyo bye si yenkola tulina ogalaba kubanga olaba amadiini kubanga pulezidenti wa pulezidenti waabwe naye mugobolezi wa Yesu Kristo era butereevu ng'akatonda kaagana amadiini gano mbategeeza bulijjo ne mu Uganda mbategeeza nti bintu bino bye mulaba mu Uganda obubi bwonna bw'abantu obubi bw'abakozi ba gavumenti bwe mulaba okwononeka kw'obufumbo byonna bivudde ku kuba n'amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati si ga Katonda kubanga mbategeeza nti okusinziira ku byawandiikibwa Peetero mubalaba abawa obuyinza Yesu Kristo naga nti kyosibye mu nsi n'omugulu kisibiddwa kijja kusibibwa kyasumulire mu nsi n'omugulu kyakusumulibwa era mu kirondooyo Matayo 18:18 oba 16:19 akulaga nti abantu ba Yesu Kristo bali bakuba n'obuyinza
obujaka bande bibi mwe wakatonda najja natura mubo wamani bafuka abantu abalungi bafuka bana bakatonda nibazalibwa murundi gwokubiri naye kati bwe mulaba nti mu South Africa mu Katoliki yagoba mu Katoliki mu Protestant yagoba mu Protestant yamutta kagamba mutegeni gano kumwesi bako bategeeza erita liba magandula bempuli abo moita batata simanyi tata mu Katonda tebali mu South Africa kakati bakoze woki tewali abagorezi baabwe infanana yaabwe ke kabona kalaga nti abantu bano bali ogusoloza sene mu bantu munsi naye tebalina mugaso gonna era madini n'amakanisa buli jemba gamba nga si kinwamu bano basumba bano bona dini bali munsi si ba Katonda kati enjigiza zaabwe si njigiza za Katonda kubanga tezina buyinza okukyusa abantu bali kubafuula abalungi era buli jumba njogera ko nimbagamba nti mulabira no ku Uganda obanga kuva kwero siwano gutuka mu office ya president bona bagolezi mu madini n'amakanisa obanga dala bagobe amadini ga Katonda bali badate babi oba madini n'amakanisa tegera okukyusa abantu babi bafuuka abalungi omugaso gwa madini mu nsi kyeki mbategeeza ndi njiri yenyini ya Yesu Kristo ku nsi teriko kyekizibu ekinene kiri mu nsi kyekizibu kiri mu South Africa era ensi yonna yeetaaga kuyigirizibwa Yesu Kristo buto okuva ku ggwanga lya Uganda abantu baddemu ebintu bye basoma byayiga mu madini n'amakanisa tebirina mugaso kubanga singa bya mugaso singa abagolizi mu madini n'amakanisa abakkiriza Yesu Kristo singa bufumbo bonna buli musajja n'omukazi bali muntu omu gusinzira ku byawandiikibwa mbategeeza sura 19 Matayo 19 bogoberera Mukama Yesu Kristo ngagala ku bufumbo ategeeza nti Katonda gukola obufumbo yabukola nga buli ki musajja n'omukazi nga bali muntu omu n'olwekyo omusajja ali ku lulwe omukazi ali ku lulwe era kyekiri mu South Africa amadini agali mu Uganda genyina gali mu South Africa tegalina mugaso n'olwekyo ekiseera kituuse ensi yonna mawanga gonna bayigirizibwe Katonda kuba mu buwandiisi buno obuwandiisi nabagamba obuwandiisi buno mubwekenenye mubukebere mujja kukitegeera ndi wateeka okubeerawo okukkiriza abantu bakakane beekenenye obuwandiisi bunaweebwa nabwe bwava eri Katonda bwabwereere abantu bategeere kati mu South Africa amadini omugaso gwago mwagulabyewa tegulabika tulina okulaba yabaffe singa gubaddewo eguli abagolezi baabwe b'amadini n'amakanisa baali badde bakola banaabwe ekyo gye mwalabye tebyali baddewo n'ekyo mbategeeza nti ebibadde mu South Africa kabonero akalaga nti amadini n'amakanisa gali mu nsi kati tegalina kyegagasa obulimba bwa sitaani buli mu nsi abantu abadini abasumba ne banadini bali mu nsi sitaani be banabi b'obulimba ne bakristo b'obulimba abaze mu nsi bebo benyini Paulo bayogerako mu bikola yatume sura 2:29 butwa kwa 3 bagamba nti bwe yagamba nti bwe ndivaawo imiseje emikambwe gya kuyingira mu kisibo era bali walula bayigirizibwe inyuma waabwe bebo benyini bemulabe be banadini naye mu nsi tebalina mugaso kubanga kati mulaba mu Uganda bataawa bali mu byabufuzi bakwata bisubi abanabyobufuzi abatingana abakola kiba abakyawagana bonna bagolezi baabwe kakati banadini kumandi bakagwa ensonyi bayigire ku buwandiisi buno abalwanagana abo n'ababimbu gavumenti bonna bagolezi baabwe kakati badini mwekangabiriza munenyani nga bagolezi bammwe ate be babbi bebajudde obukyayi bebajudde engeri zonna z'obubi n'olwekyo baseba ne banyawo muzibuke amaaso mutegere nti kizibu ky'ensi kiri mu nzikiriza abantu bategere Yesu Kristo buto bamuyigirizibwe kuba mu buwandiisi buno abantu bazaalibwe omwoyo bayingire mu bwakabaka bwa Katonda babeere barungi ate bawone ebizibu ekanisa mu gisome baseba ne banyawo ekanisa emikolo gy'abatume essura 9 n'olunyiri lwa 31 musomeyo mujje kulaba ekanisa eyalina emirembe ate nga batukuvu be baali bakkiriza Yesu Kristo ensi yeetaaga kuddamu kubuulibwa enjiri ya Yesu Kristo buto eno njiri eri mu nsi njiriza z'amadini n'amakanisa gatwala ensi mu kuzikirira ensi talina mirembe okusinziira ku madini n'olwekyo kya South Africa kye mbadde nyanukula nga mbategeeza nti kabonero akalaga nti mu South Africa amadini agaliyo gonna tegalina bulamu bwa Katonda era obuyinza bwa Yesu Kristo obujjako ebibi ku bantu n'okubafuula abalungi obwo obuyinza tebabulina banadini n'abasumba bali
nekyo basebo ne banyo begayide mufube kugoberera buwandiisi buno mwe muli eddagala bwabwerere tinde kye tubetagako kubanga nawe wabuwa kubategeeza kyokola era kuyigiriza mawanga okusokera ku Uganda mwona mukirize era mbadde nkubiriza ne president betegereza obuwandiisi bwange nabadde mpulira musonyi okuba nabadde mpulira honorable Nyombi Tembo wa UCC yabadde musajja ayagala n'okukaaba ng'ategedde kiri ku social media ng'abaana bazikirya abaana babonaabona obubi bw'abaana bweyongedde olwa social media n'agamba nti banange amasimu mugabajjeko basule nga tebagalina naye nga ebyo byonna agamba baagala okukola amateeka gaziyize ebintu bino nedda amateeka tegajjawo kibi ebintu byetaaga ekizibu kiri mu nzikiriza era YCC Nyombi Tembo nyinabisa akaseera kano musabe amanye ndekizibu tekiri eyo mu mateeka ekizibu kiri mu nzikiriza kubanga ne social media teyalize bwetyo teyalize n'obugwenyufu obwo teyalize n'obuseego obwo naye bize kubanga mawanga gali agabikola agabireeta gagwenyuka dda Katonda taliyo era ge madiini n'amakanisa gano ge gateevuunya eri naye nga abantu bengedde kufuuka babi n'ekyo mbategeeza basebo ne banya eddagala byakutegeera Yesu Kristo kiki yaleeta ku nsi amadiini bwemba mukyagoberera bannadiini bano maganduula simanyi ebyo ensi yakwengera kubonaabona kubanga babi bonna bali mu nsi muno bonna bagoberezi baabwe mwebale nnyo okutuuliriza weewaawo tubadde n'omuwandiisi William Gaston Bavuma mwebale nnyo abatulabe